twagenda otandika okukwatagana nga omanyi nti yali akozeseza omukisa ogutwawula yawulamu ogenda okukwatagana ne maama w'abaana akugamba sirabanga ku ssente sho ye Juba yakwata emitwalo oba gyali ana n'agamba izo nzitwalidde maama w'omwana esho eye Dubai n'agamba nzitwalidde maama w'omwana waliwo aweza stage performance awo oba yatwanjulira mitwalo oba mekobanga 2 n'agamba nazo nzitwalidde maama w'omwana twagenza okutuuka okukwatagana ne maama w'abaana teri ssente ze bangamba nti zigenze wuwe ne zituuka babira bakugambye bugambi bwakugambira wano zino zantula mwana simanya mukazi akolya ntula awo zino zizo na mwana zino zitute wa mama tezituukayo Bambi nangene gomba DJ Ash oba manera Bambi uliwo ngamba iro mutima ogumenya Bambi kalipatu na kolaji konsiwo jirawa Bambi Russian sendika mchale watatu biyambi Obviously tujjage manya gange atwala ku Captain Music nyongero babuzaako nemba bibaza always okubira nga mu following enteekateeka zaffe naddala nga tubatuusaako kyonna ekiba kiguddewo mu nsiike ey'okusanyusa ensiike ey'okuyimba wamu n'abatutumufu baffe bonna ab'enjawulo mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga. So akaseera kano kennyini nkyaliddeko omwami Paul Mutabaazi tuli wano side ze Bukoto tugezaako okubeera nga tugenda tunulira ezimu ku nsonga ezitambula akaseera kano mu bulamu bwe ng'omuntu kuba naaligambye mu nkambi ye ya Fresh Daddy Management leero ensonga sije ziri oba naaligaye mu Texas era nazo zitambuliddeyoko so ne zitambula nga zonna olaba ziggwera mu bulamu bwe so why not ngambye omulundi guno katutunuulire ensonga zino wamu naye tulabe ekituufu ki ekitambula ogamba otya Fresh Daddy yendisebo ogamba otya embeera egamba ki embeera simbi toziga webale kunyirira nga bw'okiraba era bwe tulabika okunyirira kuno okuyinamu diguli ewange weebale kusiima mukama wange weefaako nnyo okikola otya anti tubeera Kampala ate obadde oyagala ndabike ng'abeera mu kyalo kyogamba enfaananayo kati ey'ekyalo olabira ddala yawukana ku gy'ekibuga yakyukira ddala nnyo ensonga eyinza kuba akyawo nga tudduka nga omalira kuye Kampala naye mu kyalo byawukana. Okay. So wetutuukidde wano akaseera kano olunaku olwaleero nga omuto Fresh Kid oba mutabani wo Fresh Kid nga amawulire gatambula wano ne wali wamwawudde ku management ye emubeereddewo mwafulumiriza ennyimba ezo eziwera zazayimba wayimbidde abantu ne bamutegeera emupromotinze okumugyayo talenti ye olwaleero taata gy'ocelebrating gye wenyumirizaamu ekituufu ki kyavudde ku ki nansonga lwaki ensonga ezo bisinziira ku mpapula ze twasayininga nga mulimu ebintu ebyalimu ebiwerako ebimu ku ebyo nga yabimenya tabituukiriza bulungi ne tugumiikiriza ebbanga erimala ne tulaba nga tasobola kukyusaamu ne tubaako n'engeri gye twatula ne tukaanyaamuko awo ne tulaba nga takyusa ne tusalawo ne tutuula nga famire ne maama nga kwali ne tumugjawo ne tusayininga omuntu omulala MC Events agenda okutambuza music w'omwana. Akale tunatuuka ku muntu gwe mwasayininze tusooke tutunuulire abantu nga mwabadde bakwatagana management n'abazadde. Management ki kyeyagamba ki kye yali esazeewo mu kuteeseganya kyerina okukolera omwana n'abazadde ki kye mwali mulina okukolera omwana? Abazadde bo nga abazadde baali baliwo nga okulabirira omwana mu byensoma n'okulaba nti tasobola kukola biri byakola mu budde obw'essomero. Yo management nga yo ng'ekwasaganya ebya music n'okulaba nga buli kimu n'embalirira y'ebya ssente etambula bulungi kubanga omwana omulimu gwakola gw'amaanyi ng'abantu abakulu tugeze nga bolaba Spice Diana baani omulimu gwakola gugwa mu tulubi ery'abayimbi abo benjogeddeko ng'ebyo manager ino bikwasaganya ate ebirambulule bulungi nga bwe bitambula. Kati mu management eno eya manager Francis di Texas wawe yalemererwa ku ebyo bye yali alina okuba nga atuukiriza? Ebintu ebyabalemererwa otuukiriza munga n'ebyempisa byonna kubanga byonna byalimu mu ndagaano omwo
byonna byamulema tuukiriza. Empisa ez'omwana ezizenga manager. Empisa ku side eno ey'abazadde ng'alina okuba nti atukwata bulungi nga omanyi nti empisa zikulembera, ekyo nakyo alina we yasuuliramu. Ne mu nsonga endala esinza okubeera enkulu ey'amaanyi kwe kulaba ng'omwana ono ekintu kyakola takiganyulwamu nga bw'ateekwa kiganyulwamu, ne tusalawo ffe be kigenda okukwatako mu maaso eyo twebeereremu nga bukyali, kubanga essaawa eno bw'osirika ku kintu ekyo mu maaso awo kaseera katono nnyo oba mu myaka nga gumu ebiri kigenda kujja nga nze gwe kikuba, kubanga eggwanga lijja kugamba ssente z'omwana oyo muzeeyi yazikozesa. Obudde buno bwe mba nsobodde okuvaayo n'endaga eggwanga, abasinga abamu bajja kutegeera, abatajja kutegeera tebajja kutegeera, naye nga nze kyendiko ndi mu kulwanirira mwana ono asobole okuba nti ekintu kyakola akifunamu nga bw'ateekwa kifunamu. Ku ssaawa zino omwana ono agenda n'akwata sho nga bw'olaba nti atambulira mu level ez'abayimbi abaliko ennaku zino, basobola okukwata sho ya miliyoni 3, miliyoni 2 kitundu. Naye ewange sirabangayo sho gye banyanjulira ng'eno ebadde ya miliyoni 2. Ekintu kino eky'emiwendo mwakiteesaako nti waba agenda oyimba wano abeere wa miliyoni 2 wano abeere weemu, oba kijja kitya okubeera nti ezo ssente z'oyogerako tazikwanjulira? Nga bw'olaba ekiri mu industry omwana ono gwe mu kulaba okukonga gwe osuubidde omwana oyo bw'ava wano n'agenda e Bukomansimbi okuyimba asobola okuyimbirayo emitwalo 4. Simanyi sitegekangako bayimbi kati kyengezaako okulaga nti embalirira tukibalirire ku ggwe nga Fresh Daddy bw'obadde oyimba nga bakusasulira ebivvulu e Kampala obadde oyimbira ssente meka? Nze e Kampala mbadde nyimbirawo era miliyoni ng'emu. Kampala. Then mu kyalo obadde oyimbira meka? Mu kyalo tubadde tuyimbirayo era miliyoni nga 2 awo bwe zityo. Ku ggwe ne Fresh Kid mu ndaba eyiyo olowooza ani asinza munna amaanyi mu by'okukyamula nga tubijje mu family? Fresh Kid bukosi yasinga amaanyi. Kitegeeza e Kampala waba akusinga kumanyi yasobola oyimbiremu ekitundu? Kisoboka, bisinziira ku nzikaanya gye bakanyizaamu. Kuba katono nnyo ku kyemmanyi nti omuyimbi tupima maanyi ge y'ensasula ye. Tetulinayo katabo nti gundi asasula zino gundi asasula zino. So mweye embeera kitegeeza omwana ono gwosuubira alina kubeera ng'afuna ssente ezo waggulu kamu kitundu kuddaagula oba kamu. Okusinziira ku bintu ebibadde byanjulwa ne bw'oba ng'ovudde ku by'emiwendo nga si bye byo, gwe kyenyinza okugamba tosobola kujja n'ogamba mbu omwana ono yayimbidde wano emitwalo 3 ne muzitemamu wakati n'amaliriza nga omuyimbi atuteka emitwalo nga 7 n'ekitundu. Ekyo mba nkiwakanyiza ddala era nga mu maaso kigenda kubeera nga kireeta obuzibu, n'ensalawo nkisalira amagezi nga bukyali. Mwinako eyo mwalagaana nti omuyimbi omutemwa we guti gw'aba ayimbira e Kampala oba mu kyalo tukegeragana yammwe nga mugenda otandika okukola ne management eno? Ekyo tekyalimu, naye kisinziira ku artist level gy'aliko. Kati we tutunulira mu maaso nti tekyalimu mu kuteesa nga mutandika, mu maaso eyo mulinayo mwatuukako ne muteeseganya nti ssente twaliyongedde ku kiweekiti ne weekiti nga temunnatuuka ku mbeera eno yakwawukana? Mu biseera ebya holiday ey'omwezi ogw'omunaana, kiseera kyatuuka nga bakoledde omwezi mulamba, bakoledde holiday namba, ne bajja ne banjula ebintu bye saategeera bulungi. Ne tudde gye twogerako eya second term. Ne tutuula ne tukkaanya ne tubanga abatereza embeera n'enyongera okuba nga agumiikiriza, kubanga ebiseera ebyo baagenda ne bakola shows nze bapromota abasinga mbayina era bankubira essimu ne bambulya buli kimu. Naye gwe bw'ogamba nti omwana yagenda n'akuba zibooda Ajumani ni Mule wawa n'akuba ne Kampala Jinja Road wonna buli we yakuba wonna ntegeerawo n'ojja n'oyanja akakadde kamu, ekyo ne tutuula ne tukikkaanyaako n'aŋŋamba ŋŋenda kuleeta ssente z'omwana, ŋŋenda kuzireeta. N'ensirika ssente n'atazireeta ne ŋŋamba akati kasa tugenda mu maaso ekyo kankireke. N'agenza okulaba embeera egenda mu maaso ne ŋŋamba kati ku ssaawa eno management eno engeri gye kiri mu buwandiike tumugobe, ne tutuula ne tunoonya omuntu omulala, oyo n'agobwawo. Nga tugyeko ba promoter okubuuliranga ekiba kitambudde eyo omuyimbi gy'aba ayimbidde, gwe ng'omuntu
oba gwe mwenga abazadde mwali mutuddeko ne manager ne mwewayo okwemulugunyako mu kusinziirako ekyo kye mwali muwulidde? Kati ekyo okitegeera okusinziira ku kintu kye bakwanjulira naye abantu abakolaganyeko ne manager Francis bamanyi bulungi embeera ze era gwe bw'oba oyagala okumanya nti musajja si mwangu genda okoleko naye ojja tegeera kubanga abantu abakolaganyeko naye obuzibu bwe babumanyi bulungi bwe bubeera. Kitegeeza bwe tuba twateesaamuuko naye omulundi ogwasooka ne kigaana oba tosobola kugaba chansi ndala. Tutunuulire ensaasaanya eno. Ensaasaanya eva eri omuyimbi ku ssente z'abaakoze ebadde eyimiridde etya wakati wa family ne management? Era kyenzijukira ekyo kimanyi bulungi nti percentage nga bwe zaali leero si gwe mulundi ogusoose okubeera naawe ebyo wabimanya dda byonna obimanyi nga bwe byali. Nanti ebiseera ebisinga waliyo omuntu aba atwegasseeko omupya gwengezaako okubeera nga tugirayo ekifaananyi abeere ng'ategeera ekiri wansi ekiri ku ground wano. Ebyo sijja kubiddamu tugende kukiddako ekirala ebyo bireke. Naye nga percentage esinga ali egenda mu management? Ekyo bwe kyali olwedde kyali nti percentage makati gaayo management n'ebyayo amakati artist n'abazadde naye nga byonna tebituuka ne bagenda ne bakuba ziso ne batuuka wano omukulu n'abatematemeramu bw'ati bw'amala otematema n'agamba zino nzitute waani wa maama wa mwana kubanga bonna babadde babeereyo Kawanda. Kati mu kaseera katono nnyo twagenda otandika okukwatagana nga omanyi nti yali akozeseza omukisa ogutwawulayawulamu ogenda okukwatagana ne maama w'abaana akugamba sirabanga ku ssente sirabanga ku ssente. Sho ye Juba yakwata emitwalo oba gyali ana n'agamba ezo nzitwalidde maama w'omwana. Esho eye Dubai n'agamba nzitwalidde maama w'omwana. Waliwo aweza stage performance awo oba yatwanjulira mitwalo oba mekobanga abiri n'agamba nazo nzitwalidde maama w'omwana. Twagenza okutuuka okukwatagana ne maama w'abaana teri ssente ze bangamba nti zigenze wuwe ne zituuka. Babeera bakugambye bugambi. Tegeeza bwakugambira wano zino zizo zino za ntula mwana simanya mukazi akolya ntula awo zino zizo na mwana zino zitute wa maama maama tezituukayo ebanga password. So emabega otuzze tulaba nti gwe ne maama w'omwana enkolagana tebadde nnyangu nnyo. Essaawa eno eyimiridde etya? Ku nsonga y'omwana era ku lw'obulungi bw'omwana n'ekintu kyakola nga mu maaso awo ajja tubuleminga twasalawo ne tutuula ne tumanya ekyali kitwawudde yawuddemu ne tukkaanya bulungi ku nsonga eyo era obudde buno tuli bumu naye. Muli wamu ne maama w'omwana? Bwe kiri. Olunaku muwuliziganya emirundi emeka? Tekyetaagisa kuwuliziganya buli lunaku naye kyenyinza okugamba nti tuli wamu naye. Okay, bwe tutunulira embeera eno ey'okwawukana byalimu amateeka. Amateeka twayiseemu awo nga gatukkiriza okubeera nga embeera eno ebeerawo kati twayise mu mateeka mu kwawukana? Okwawukana era kiri mu mateeka tosobola gwira kintu nga bw'osanze kiri mu mateeka. So manager yo officially ali wabbali? Ali wabbali. Naye wetugattako ku bigambo bya manager ebimu byagamba agamba nti temwamusubmiti tewali wadde n'ekimu kye mwamutegeezaako mu kumulaga nti mugenda mujjako omwana era nakati yagamba omwana yakyamu managinga. Kyakimanyi mu bukyamu naye nga mwamutegeezaako? Ekiwandiiko ekyamutegeeza baakimuwa kiina. Lwaki yatuuka ku mbeera egamba nti takifunangako? Yabirabidde ku internet. Kibuuza ye. Osaana kimubuuza ye nga ye. Okay then kati wetutunuulira embeera ey'okugamba nti Fresh Kid avudde mu di Texas ng'omuzadde olowooza di Texas eno ebadde terina bwe muyambidde okulaba nti alina waatuusaawo nga maybe nga tulina ebintu bye tuyinza okuba nga tukwata ne tutereezaamu? Ky'oyinza okumanya nti omuyimbi bw'aba alina management gy'akoleramu asobola okukyusa management era si gwe mulundi gw'ogusoose okuba nti owulira ekintu ekyo. Ekyo ndowooza kiri common abantu abasinga bakikola nnyo. Bw'olaba nga waliwo obutali bwenkanya oba waddembe okukyusa nodda management endala kubanga wabaawo etteeka.
eri kukkiriza. Management ogambye empya bagiyitaane? MC Events. MC Events management ze naakagiwulira omulundi ogusoose. Empya? Ebaddewo era ng'etambuza emirimu gyayo. Kale. Wemabegako awo watugamba wakola management eyo Fresh Daddy management. Eweri. Twasayininga n'omuyimbi. Weri. Lwaki omwana teyazze mu management yo n'agenda mu eri gy'ogambye? Neewaza ebigambo by'abantu. Saayagadde musayininga nga nze kubanga ebigambo byandibadde bingi era n'okusinga nga bw'olaba. Alina okuba nga akwasaganiza ekintu management empya endala nange nga ntambuza ebyange. We tutunulira emyaka gye mwana muto yeetaga kutegeerera okumutwala mu management eri olw'ebigambo tekiyinza kubeeramu embeera nti management eri eyinza obutatuukiriza kiri kyabaddeko okumwongerayo waggulu. Twasooka kwetegeeza bulungi ekintu kino kyemanyi nti n'omwana talina buzibu mu ekyo kubanga akimanyi bulungi nti ababadde bamukolera engoye basigaddewo, abadde bamukolera ennyimba basigaddewo, ababadde bamuyiiza ennyimba basigaddewo. Buli kimu kigenda sigala nga kimubeeredde kyangu kubanga teri nnyo kikyuse ky'amaanyi. Emabegakawo twawulira nti eyali amuyiiza ennyimba 14 Kebongo yava mu Texas. Essaawa eno we tugamba nti basigaddewo ali mu management empya. Alina management ye nga 14 Kebongo naye wanajja kubaayo nga songwriter. Bonna badde bamukolera mu Texas otambudde nabo mweno management empya. Bisinga tebikyuse bisigadde nga bwe biri. Okusinziira mu nteekateeka gwe gy'olina nga taata w'omwana nga kati ali ku ttiimu ya management, omwana ono biki byawo by'otutegekedde awo bye tulina okulaba management empya? Management empya omuziki gugenda mu maaso n'obudde buno waliwo ekipya kye bayiiya. Omuziki gugenda kutambula, vidiyo zonna ez'omulembe muzisuubire. Tewali luyimba lugenda kukolebwa ate baluyiteko nga terukoleddwa vidiyo nga bwe kibadde. Kakolabo mbadde mmanyi ogenda kwogererako mulikolayo ddi kakolabo? Ebya kolabo era tujja kukwatagana ne new management tulabe engeri gye tukikyukako ekyo. Serayo gy'agamba ki? Serayo gy'akikubira ddala bulungi. Akyakolera ddala omuziki bulungi nnyo. Fresh Daddy management. Fresh Daddy management mwayimiridde era mwayimbira. Yegamba kitenafunayo bayimbi bapya ekyali kuseera yekka. Abayimbi abapya mwe bali naye tetunatuuka kubaleeta kubanjula mu kamera zammwe wano kubanga twagala tubanjulire omuyimbi ng'ali qualified bulungi. Okay. Tulaba akaseera kano tunyumyamuko ku mboozi ya Fresh Daddy, Fresh Kid, engeri gye bagenda okuba nga bakolamu mu management empya enteekateeka muziwulidde maaso awo musuubire music mungi nnyo naye ng'ayongera obbategeeza nti mu Texas tegeeza abantu officially taliiyo. Okusingira ddala ntegeeza abapromota abatuwa emirimu n'abantu bonna abalina ebifo byabwe eby'enjawulo nga beetaaga opangisa omuyimbi ono oba nga bamupangisaako dda nga tetunaba kuyingira mu management empya. Omwana waali era tukakasa nti show zammwe zonna zigenda kuyimbibwa naye muyina okukwatagana ne new management okusobola okuba nga tewali kutaataganyirwa na show zammwe. Muyina okubira new management essimu 0759 074 094 0759 074 094 MC Events yegenda okwasaganya music. Omuntu agenda okukolagana ne Francis oyo obudde buno yanaamanya wagenda okujja omuyimbi kubanga omuyimbi tuli naye. Francis tayitayo. Mpozi kyemba nnyonnyolamu awo show zino ezakwatibwa enkadde zonna ezisangiddwa nga zakwatiddwa. Manager Francis ayinako percentage ye nga ye esigala ku eri mpaka show bwe ziggwayo naye nga new management
yegenda okubanga eddukanya ebintu ebyo ekwase manager Francis percentage ye. Munamanya mutya nti shares ziweddeyo zo ziri mmeka ezasigaddeyo? Ezo so ezasigalayo ekyo kitulekere nga bwe twasobodde okukola kino kyonna n'ebyo byonna kyemanyi nti twabyetoolodde dde okumanya we zigenda okukoma. Ebiseera ebisinga omuntu aba ahandinga over office wabeerawo ebintu ebimu byabeera akozesezza mu office ye okulaba nti abeezaawo omulimu ogwo. Mu mbeera y'emu Fresh Kid tumanya alina Facebook page ndowooza, YouTube account, ina ebintu ebyenjawulo byabadde ayina ng'ali mu kampu eri. Mwayogeddeko ne manager okulaba ng'ebintu ebyo babibakwasa mmwe abakozi abapya bagenda okutambuza Fresh Kid? Ebyo kyenkakasa nti agenda bituwa kubanga ebintu biri mu mateeka. Bw'anaaba nga tabituwaddemu mu buntu balooya bagenda bimusaba abireete. Ekintu kino kirimu balooya sayidi zonna. Yeah. Okay, nga tunaatera okudduka tutunulye kati ku mbeera omwana yasomye bulungi. Omwana asomye bulungi nnyo. Simanyi oba taata amuwadde ekirabo kuba gwe taata nakoma okuwuliziganya naawe wasoma diguli mu eyo tuveeyo twamukoleddewo n'akabaga awo mpolampola awo. Era omwana yasomye bulungi kapa tetwakakoze lwakuba tetwabayise naye nga buli kimu kiri kiriya. Omwana ebirabo yafunye. Yeah. Ate nga n'abalala bamusuubiza omuwa Honorable nani permanent secretary yamusuubizaayo ekirabo awo era bingi bikyajja birabo yafunye bingiko. Fresh gundi Fresh Mazike Saloon eri ku ki egamba ki? Tambuza bulungi emirimu kyemanyi nti singa obubyeyo olubu lw'ekigere eri kiriya nnyo kati etemagana butemaganya. Temagana. Tubyeyongeramu wali wonna. Bwe kiri nga Christmas bw'olaba mbwesembedde twakitaddeko ayirebo bulungi nnyo bonna tujja bakolako. Bad character kireka tokyayimba bivulu kuba nayo ate nawulira ate nayo wasirikirayo ddala. Oyo mukwana gwange bad character eyombaayo kubanga oyo omusajja enkolagana yange naye ekyaliwo bulungi era n'Ensonga 18 ebusi awo tugenda kikuba mu January. Abebusi abatulinde tugenda kujja tubakuba omuziki ne bad character. Yeah. Sajja simangu nnyo akola nnyo. Fresh Mazike Saloon, Fresh Daddy Management, tuto katongeddeko MC Events, anaye zone board, kati era official tugambe ne Fresh Kid katogenda kwongera okumanya ebimukwatako nnyo n'okusinga luli. Obukosi ngenda kwongera okubimanya era akoba okategedde otya ate simanyi nakumanya. Ngenda kwongera okumutegeera obulungi ebimukwatako. Okay. So, embeera gye tutambuliddemu akawungezi k'olunaku olwayo tubadde na Mwami Paul Mutabazi nga tubulira ku nsonga nga bwe zitambula ku talent ya mwana mulenzi Fresh Kid n'okusoma kwe olunaku olwayo we tutambudde. So nkutegeeza nti yongera okubeera ng'otwekumirako batuyise Captain Music. Tujja okwongera okuba nga tubawa enteekateeka yonna n'ekinaba kitambudde sayidi eno. Ffe ekivayo kyonna tuddukirawo ne tujja ate naye we bale twanirizanga. Tubeerawo namwe mwebale tuweereza tukyabaweereza ebipya bingi nnyo bijja. Naye tonnadda wakoma twekyawa. Emiziki nina mingi naye akapera sijja kuwa wabula ne wotampa kapera naye kkiriza gaana nti kati nyimbi tetonnatwongera kapya. Akapya we kali sente zaawula. Sente zaawula mafaranga kubanga zaabula lupiiya. Kati mbalabula mafaranga lupiiya leka tezibaawula. So we tuli kati awe tuli naye ng'okusingira ddala mu kino ekintu nga tukiggalawo ekyokubeera nti Francis yazze wabbali kibaddemu mafaranga ensonga gye nsinza olaba. Ebintu bingi lwakuba tosobola kumalayo bwino yenna. Bintu nsonga nyingi. Naye nga ki ekyempisa ye yabadde nga yatalina mpisa nnungi naye at least gwe ng'omuzadde omwana wo we wamuweera empisa olaba zikyalizo ezimu ze wamukulizaamu. Omwana yaterezaamuko kale nga bw'omanyi nti amalala gaali mangi naye obudde bwe namugirayo okubeera naye abadde yatereera nnyo. So ki ekyempisa kiriya? Empisa ku mwana kiriya ku manager zibadde zibulidde. Waliwo embeera awo gwe gye totasobola kumanya kubanga sisobola kumala buli kimu.
ebimu mbyesigaliza lwonakomawo nkwongera ebiddako. Kale nteekateeka ki side yo gy'olinayo awo gye tuyinza okumanyako awo mu maaso ekiyinza okutugwira? Mpozi ekiyinza obbagwira ye mwana music gwagenda okupika ow'amaanyi. Kyemuba musuubira omulundi guno mwana tuli Bukoto wano, musajja muzadde nno ddala, era olwisi obuwulira nga twogera owulira abaana nga boogera emabega eyo abazanyazanya, so musajja muzadde era akyenyumirizaamu, so wetufuna akaseera akalungi weekati tugezaako okubeera nga tunyumya ebyenjawulo. Wano wendi waliwo n'omuto gwamulaba kawala kalabika bulungi nnyo, kalaba olabira ddala ekifaananyi kya fresh kid. Bana etundu eno Patricia tonswaza nakuwanye dda atonswaza. Patricia, how are you? Fine. You fine, Patricia? How old are you, Patricia? 5 years. You 5 years? Do you go to school, Patricia? Yes. Which school? Good up. Yogerako nnyo Patricia, tonswaza abantu mbawanidde Patricia nti muwala ali happy nnyo, asanyuka nnyo, ate kati oli mu kunswaza. Yogerako nnyo. Good up. Good hope. Which class? Top. Top class. Ngenda kudda mu P1. Ogenda kudda mu P1? Mwami Mutabaazi, oyinamu ku luzungu aba nange ennaku zino oluzungu balusakata bubi nnyo. Anti bali mu kibuga. Ng'oggyeko ekibuga. Omanyi bino ebintu by'amasomero biraba. Osobola osindika omwana ku ssomero n'omuwaayo, naye gwe ng'omuzadde bw'otayongeramu birungo ka coaching ng'ako oluusi osanga tebavuddeeyo. Ne fresh kid okubeera eyasinze mu kibiina mwawaddemuko obukodyo obulala. Obukodyo bwe buli kubanga awaka wano abantu betukolagana nabo basoma bulungi, abasigaza abaana bano era bali qualified bulungi. Omuwala yasoma n'amala bulungi nnyo ne diguli ayina. Kitegeeza tukozesa abantu ab'omulembe betulaba nti batutwala maaso. Sebo oyina wa diguli gw'okozesa? Enteekateeka mugirayo abazadde olabireko kwe tutuuse, then gwe taata n'okola kyawo ka coaching ka subject kikootera obbakwatamu awo. Akange eyo tuveeyo kubanga ebiseera ebisinga ntunula mu butunuzi kulaba bakoze biki eŋŋamba katawo kiri bulungi. Ngezaako okulaba nti ntwala obudde okutunulamu. Ofaayo n'otunulamu, nakyo nno kikulu nnyo. Patricia, erinnya ly'eddala gwani? Nakazibwe. Ani? Nakazibwe. Nakazibwe. Fresh kid aliwa? Mpozi gwe tomumanyi? Gw'omuyita linnya lye oba omuyita fresh kid? Muyita linnya lye. Lyani erinnya lye kale? Paatu. Paatu, omuyitira Paatu? Paatu aliwa? Aliwo manager. Aliwa? Manager. Ewa nnyabo? Manager. Anaye Patricia. Patricia oneragiddeko leero ate bulijjo wenzija n'osanyuka. Nandi nali sikumanyi. Wali okola ki? Nali sikumanyi. Wali tomanyi? Kati nno ntegeera leero. Wennadda onansanyukira? Akayimba ka fresh kid kikikosinga okwagala? Bambi, nyimbiramu. Bambi. Nangana gomba DJ Ash oba manera. Bambi. Uliwo ngamba iro omutima ogumenya. Bambi. Kali Paatu nakola kikonsi wogiraba. Bambi. Lwaki nsindika mukyala watali buyambi. Kakati Patricia, tetwakulaba mu video oba tomanyi zina kiki? Yadde okuyimba. Wadde okuyimba? Byonna tomanyi? Okkiriza tomanyi? Omanyi kigwe? Tewali. Patricia omalamu amaanyi. Ku ssomero kale okola ki ng'oggyeko kusoma ebitabo? Kiki osinga okubeeramu awo eby'abaana ebyo ku ssomero? Tuba tusoma namba. Nga mukola mutya? Tusoma namba. Mubeera mu numbers? Gwe wabadde wakumeka mu kiraasi? Wakubiri. Wakubiri? Wakubiri n'asooka. Tato olina abaana bameka? Abaana nga bw'omanyi nti era nagamba bali bataano. Bali bataano. Omu yabadde asooka, omulala wakubiri, abasatu bakoze batya? Omulala wakusatu kyemanya akulengera awo naye.
Tata tokiyisaawo nnyo nti omulala omu wasooka omulala wakubiri omulala wakusatu. Lipooti weeziri oba oyagala osobola okulabako. Olwokuna n'akola atya? Owokuna taliiwo obudde buno. Ngamba yasomye atya? Owokuna yabadde wa 7. Wa 7. Kyategeeza nti abaana yongerako. Kirabika kyekyo. Kyayisaawo. Naye nga bw'otuulira mu baana bano ono yatugambye ekyokuyimba tekiriiyo wadde. Ekyokuyimba? Ate nga taata already oli muyimbi ate okuyimba okusobola then ate olinamu n'omwana ate ayimbira ddala. Mpozi yeerabidde kugamba nze twali tunyumyamuko naye wano n'agamba yeegomba kubeera dansa wa Fresh Kid oba si bwe wagamba? Olwo ki ekyabaawo? Tunula eno Patricia. Oyagala kubeera dansa wa Pato? Naye ki ekyatuukawo? Tomanyi zina? Oyagala bwagazi naye tomanyi? Bambi tujja kunogera eddagala, tujja kutwala mu ssomero eriyigiriza amazina. Ekirala mpozi mu famire eno waaliyo omuyimbi waggulu eyo mu bajjajja eyo? Abayimbi baaliyo naye nga bomanyi baali bakaddiwa dda. Naye nga baali bayimbi baali bakuba ennanga bubi nnyo. So kiri mu musaayi? Kiri mu musaayi. Mu baana ne bwe tutalabyeko wadde onakyaliwo omu naye gwe bw'otunula mu baana bo olabayo omulala ali mu kkeere naye ekyokuyimba? Bangi nnyo. Omulenzi oli omukulu waabwe oyo so talented era naye akikubira ddala lwakuba tuyagala nnyo okuvaayo mu kamera naye nga ayimba awandiika. Ayimbira ku level ki ya ssomero naye akyali mu ssomero? Ayimbira mu ngeri yaabwe era y'abavubuka nga bino ebiriko ennaku zino. Noono yennyini waliwo mukwano gwe wano atera omuwandiikira olwakuba kati yeefudde atya naye asobola okuleetamuko awo n'olaba nti ddala naye abitegeera. Kiki osobola okunkolera Patricia nga totidde kuba kati ndi mukwano gwo Patricia? Kiki oyinza okunkolerayo ekyamangu wano dansi? Tewali. Patricia. Patricia. We mbasalako mwenna mubeera ba Paatu. Patricia. Patricia. Wantidde nnyo leero simanyi lwaki. Naye nga weebale kusoma anko ajja kukuwayo ekirabo. Ng'otuuse mu P1. Okitegedde? Naye nga bakuwaddeyo ekirabo mu top? Tebakuwadde? Taata tekuwadde ekirabo? Taata bakulabisizza. Ebirabo tugenda bbawa. Tugenda muwa njagala kukolera wamu ne bana abalala bano. Kigume lumu. Kale naye nga weebale kuweerera abaana si byangu. Abaana bo olina okuzaala n'omanya nti minzaani yo olina okugyetikka n'ogiwanirira bulungi. Era mu kufaana obutanya gwe olina okubabeererawo. Kubanga abantu ebiseera ebisinga babuzaabuzibwa. Paatu yali ku Kampala parent. Bano abalala bali ku masomero malala. Era gw'oteekamu akasente. Kasente tuteekamu era. Kale n'olwekyo bwe bakuwulira ng'ovuddeyo ku nsonga ya ssente oba mutuufu? Amazika naye atageetaaga naawe ekyemanyi ssente ogimanyi nti singa omuntu aba akuyisaawo bw'oteebereramu mu maaso awo gw'oswala. Kale Patricia nga tudduka nze ngenda kukuleka wano naye kiki oyinza okwogerako nga sinnagenda? Tewali. Oyagala kutumira ani? Maama. Ne Jona. Paatu tomutumidde? Tumidde. Olw'okuba yagana okuteeka mu vidiyo ye? Paatu abayimbiramu wano ewaka? Tayimba. Ajja akooye? Yeebaka. Yakola ki? Ajja akooye ne yeebaka. Kale ajja bayimbiramu ku Christmas emisana si bwe kiri? Kale weebale nnyo Patricia. Omuwala omulungi eyasomye obulungi. So Fresh Kid njagala tudduke ebya family webityo weebale kikwasaganya. Tukikwasaganya bulungi. Abawagizi beeyongera okujja ku saluuni bapromota ekyokola mukitegedde mukwatagane ne new management emirimu gitambule bulungi. Tewali nnyo ekirala kyenyinza bagamba wabula mwebale kulaba Kafton Music
mwebale na kwagala bintu byo mwebale kutwagala mwebale kutuwagira buli kimu kye tukola ne muteekayo amaaso muli b'amaanyi nnyo. Gomanya abayimbi abagala okujja mu Fresh Mazike Management abanoonya nti twale wa Fresh Daddy. Nange amasimu gabeera bize bankubira naye tukyapuusingako bano be tukyalinawo kubanga bw'owandiika abantu abangi ne bakulemerera kiba tekinyuma. Kale tweyanziza nnyo obudde bwo.